Bw'obeera obusala bugenda maaso n'okuba nga bukuleetera okukaaba naye obadde omanya ensonga lwaki obutungulu bugenda maaso n'okuba nga bukikola olowooza beera bwedifendinga waawo nga bwetaasa tosobola obusala kati genda maaso n'okuba nga oteeka ansayo mu comment section kati olekere otegeera lwaki obutungulu obeera obusala ofulumya amaziga oba okaaba. Kati wobeera osala obutungulu ng'okozesa akambe ka breakinga cells z'obutungulu ne kiziviirako bba nga ziproducinga enzyme nga zino enzyme zireactinga ne sulfur compounds eziri mu katungulu okuba nga zireactinga ne oxygen ali mu mpewo oba empewo yonna nezigenda maaso n'okuba nga ziforminga gas emanyiddwa ennyo nga cyclopropanethiol S oxide ngeno empewo egenda maaso n'okuba nga etuuka ku maaso go oba ne floating oba neyita mu mpewo netuuka ku maaso go kigiviirako okuba nga ne moisture ali mu maaso go nga zino zireactinga egenda maaso n'okuba nga eforminga mild sulfuric acid oba sulfuric acid nga mutonotono ngono sulfuric acid atandika oleeta irritation oba okusiibwa kw'amaaso go kati singa amaaso go atandika osiibwa gagenda maaso n'okuba nga gaproducinga amaziga oba kyetwandise tears oba tear glands zo ziproducinga amaziga zigende maaso n'okuba nga zijjawo oyo sulfuric acid agenze ku maaso go mwene engeri amaaso go gaba gedifendinga ogenda maaso n'okuba nga otandikira okukaaba ng'osala obutungulu kati tukyekkaanya ogenda maaso n'okuba nga weewala okusala obutungulu nga wookaaba genda maaso n'okuba nga osala obutungulu ng'ogenze maaso n'okuba ng'osooka bujja mu fridge oba nga bunnyogoze so mwene engeri enzymes zibeera dormant so tezisa reactinga ne sulfur compounds eziri mu katungulu kati engeri endala genda maaso n'okuba nga okussa akambe nga kali sharp olw'okuba nti akambe akali blunt oba akambe akatali kawagale bulungi kagenda maaso n'okuba nga kaviirako okuba kaspreadinga enzymes nnyingi nnyo mu mpewo okukiviirako okuba nga zireactinga mangu ne sulfur compounds ne oxygen okutondebwawo eri gas gyenva okunnyonnyolako kati nga tukyekkaanya nti obutungulu buno singa obugenda maaso n'okuba nga obufumba zino sulfur compounds eziri mu butungulu n'enzymes zaabo zigenda maaso n'okuba nga zezigivinga up flavor gy'ogenda maaso n'okuba ng'owulira mu mmereyo. Eyo engeri gye tubadde twogerako y'engeri obutungulu gye buviiramu omuntu okukaaba eya science kati gw'olina video gye wandyagadde tukolere wano ku Alpha Solomon Tech nga bulijjo ansa tuziteeka mu comment section ate full video tuzisanga ku YouTube Alpha Solomon Tech twesangeyo mu kadde.